Abavubuka bano abasukka mu 35 bakulemberwa munnaabwe Disan Kigole ow'emyaka 34 nga bakola mulimu gw'okuyooyoota n'okuzimba amalaalo nga beeyambisa amayinja agamanyiddwa nga ttalazo. Ekirowoozo eky'okuzimba ebiggya Kiguli agamba nti yamala kutunuulira embeera n'obuzibu abafiiriddwa bwe bayitamu okuzimba entaana z'abaagalwa baabwe kyeva atandika enkola eno gy'agamba nti esobola bulungi okuyamba abantu bonna. Ttalazo bwe tuba nga tumukola luli tubadde tugenda ku saiti otutta ebyuma abalala tebalina na masannyalaze naye kati tukola fulowa ne tumukola nga bw'olaba era omuntu nga yaze n'amusanga bayita walowooza n'okulowooza nti ndowooza tayiro zava bweru olw'endabika kubanga tuzisiba kati ne tupaakinga mu square meter omuntu n'atwala n'asiba oba waliwo amasannyalaze oba tewakola ki oba tewali. Kiguli ne banne bazimba ebisenge by'entaana ne bagattako okuziyooyoota n'ettalazo nga bwe bafuna omulimu baleeta buleesa ebisenge bye baakola edda ne babipanga nga mu kaseera katono ddala entaana eba emaze okuggwa. N'okuviira ddala eri mu ntaana wansi tugikola omuntu ne bamuziika okutuuka olweggulo gamba nti amalaalo gamazeewo emyaka nga 7 era abantu bakyewuunya omuntu wabazeeyo oluvannyuma abuuza ne we baziise nga takola ki nga talaba. Ttalazo zino tebakoma kuzizimbisa bijja byokka wabula bazeeyambisa n'okutonaatona ebintu eby'enjawulo mu bizimbe okuli effumbiro, ebinaabiro, empagi z'ennyumba n'ebirala bingi. Waktoopu kye kintu ekibeera mu ffumbiro mwe bateeka sinki n'ayolezaamu essowaani ate n'amala oluusi ayinza gikola n'okugabulirako emmere. Kiguli agamba omulimu guno yaguyigira ku kitaawe yali omusiizi w'ebifaananyi nga bwe yakulanga mulaba agukola kyamuyamba okugwagala ennyo n'okwetandikirawo omulimu ogufaanana ogwa kitaawe. Yali atuwe yali mu kusiiga bifaananyi by'abantu n'ebirala byonna ng'ayinza okukuteekawo nakuba ekifaananyi n'oga nti oba alese kamera naye olwaleero amagezi ago ge twajja nago mu kuzimba. Wabula agamba nti tekyali kyangu kutandika mulimu guno nga yafuna okusomezebwa mu nsimbi ez'entandikwa. Nali mumalirivu nnyo nali nina akayumba kange mutuufu ke baali bampadde naye ngamba kantunda amabaati gano nkuba amategula ne ntandika okukola ekyuma ky'amategula kokuba ne buloni tebwabulangamu nga wabeerawo ogenda n'ogweyo. Ku ngeri gy'afunamu emirimu agamba bakasitoma bajja mu ngeri ez'enjawulo omuli abo abazeetwalira ne beekolera ku bijja n'abo abaagala okuzibazimbira obutereevu. Omulimu guno agamba gufuniddemu ebirungi ebiwerako. Ekifo mwe tukolera kuba kakati ekyo kyo twakigula ne tuba nga tukirina ebintu bye tulina nga mayumba mwe tusula tugajje mu bintu bino kuweereramu bato baffe abamu abaali bakyasoma. Bo banne baakola nabo bagwogerako bwe bati. Gumpadde emikwano mingi okolagana n'abantu bangi ate ekirala ngwenyumirizaamu nti obwongo tebuwummula buli kiseera obeera olowooza kiki ekiddako okuyiiya ekipya. Kyobe Dennis yakusakidde eggulu lino ku Rabukedde TV.